Abange muwunya temutukkiriza naku nze temunzikiriza kulaba amazina gammwe oluzinye mwenna ne muwunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo. Owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya. Ako ke kamu ku buseera oba ke kamu ku butambi obulijjukirwa ebbanga lyonna na lyonna buli muntu waligenda maaso n'okubanga avaayo okwogera ku linnya lya Alex Mukulu. Wabula ebiseera byali bagenda maaso n'okubanga ayogera ku linnya eryo aliba ayogera ku muntu omugenzi oba gwe tugamba nti yavadda mu bulamu obw'ensi eno. Olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi Agusto 15, 2026 kimaze okukakasibwa nti munnakatemba omusajja munnabitone nakinku ennyo nnyini ddala amalidde ddala emyaka egiwerera ddala ng'awandiika ebintu eby'enjawulo ebigenze maaso n'okuba nga biyigiriza okusomesa n'okusanyusa bannayuganda. Omukulu Alex Mukulu awummudde oba avudde mu bulamu obw'ensi eno. Alex Mukulu waviiridde mu bulamu obw'ensi eno ng'alina emyaka 72 bweddu, era ng'amawulire g'okufa kwe gatandise okuba nga gasaasaana ku ssaawa zibadde 9 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku olw'omukaaga. Alex Mukulu yasinga ku kyaka nnyo eri abaana ba Gen Z oba abantu ba bulijjo aba omulembe guno mu show eyali emanyiddwa nga eyabeeranga ku BBS Telefina sheye yamanyibwanga Yolesa Ekitone. Alex Mukulu olunaku lumu yasinkana abaana abalenzi akatambi akatandise abali bazze okubanga babaako bye boolesa n'abagamba nti just babadde batandika bwe bati ne batandika okubanga bawunya ne sekuwunya yekka. Ekyo nno si we kyakomaawo wabula show yayolesa Ekitone ebbanga lyonna lyatambula ku mitimbagano ate era wamu ne ku mpewo. Omukulu ono yali amanyiddwa ennyo okubeera nti yalina obusungu obw'ekika ekyawaggulu mu ngeri gye yagendanga maaso n'okubanga asalamu empaka ezo ez'amazina n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Naye nno mukwano gwange ekyo tekyakoma kubeera nti yali musajja judge, abadde musajja omuwandiisi wa firimu nakinku, omuwandiisi w'ebiyiiye oba emizannyo egizannyibwa ku stage, ate era abadde takoma kubeera nti awandiika buwandiisi wabula abadde yeenyigiramu okubeera nga adirectinga ne sekudirectinga yenna, ate era mukadde ke kamu abadde musajja actinga oba abyenyigiramu n'abizannyira ddala. Ku myaka 72 waafiiridde, kitegeeza nti ebyo byonna bigenze maaso n'okuba nga bikomekkereza ebiyiiya oba obuyiiya obw'ekika ekyawaggulu ow'omu ku basajja ababadde bakyatunuulirwa ate nga ne gye buli eno embavu abadde akyayina. Alex Mukulu yazaalibwa mu mwaka gwa 1954 oba mu myaka egy'ataano obula yazaalibwa 1954. Ekyo nno kyekireeta okubeera nti emyaka gibadde 72. Abadde musajja ayagala ennyo theatre oba emizannyo egyo egizannyibwa ku stage era ng'agyagala nnyo buli kadde okwongera okuba ng'ayongera okutumbula ne sekutumbula yenna. Alex Mukulu ono musajja wa njawulo nnyo nti azannye ng'emizannyo ebiyiiye ebyenjawulo ebikwatagana ku byebufuzi, ebikwatagana ku society gye tubeera ennono ate era wamu n'enkyukakyuka ez'eggwanga. Juzi wano ng'ovudde ku byobuyiiye abadde nga abeerako ku mativi ag'enjawulo wabula nga abadde nga agenda maaso n'okuba nga olumu afunayo akadde n'avumirira ebyo ebibi ebigenda maaso mu ggwanga. Nga n'olunaku olumu we yali akyaddeko ku TV emu yasabibwa yeebazeeko ko omukulu atutwala n'agamba nti nze at least mpozi nga nywedde butwa we nsobola okuba nga neebaza wabula sisobola kuba nga nkola nsobi efaananako bw'etyo. Omukulu ono emizannyo egimu gy'abadde azannye mu myaka egisukkira ddala 3 n'omusobyo ng'ali ku stage ya Uganda
waliwo omuzannyo ogumanyiddwa nga 30 years of bananas, yazannyako omuzannyo ogumanyiddwa nga Wounds of Africa. The guest of honor, muzzukulu wa Kabangala, omuzannyo ogumanyiddwa nga Journey to Self-Realization. Omuzannyo ogwo ogwa 30 years of bananas gusooka okuba nga guzannyibwa mu mwaka gwa 1992 era nga Uganda yali eweza emyaka 3 ag'obwetwaze oba aga independence. Kati omuzannyo ogwo omukulu gwe yagenda maaso n'okuba nga azannya ogwa 30 years of bananas, muzannyo gwamututumula nnyo era gye gimu ku mirimu gye egikyasinza okuba nga gitunuulirwa naddala bw'ovuga ng'ozzeeko emabega myaka egya 1990. Kati ngambye ba Gen Zs Alex Mukulu babadde bamumanyidde nnyo juzi wano ku Yolesa ekitone, wabula nga bamuzeeyi wakazi bantu bakulu oba abawangaddeko ku nsi. Omukulu bamulaba nnyo mu G9 era we yasinga okuba nga yatiikirira. Douglas Lwanga kuba wali ku NBS nagamba nti rest in peace Alex Mukulu, your contribution to the art industry will forever be remembered. Nti wumula mirembe Alex Mukulu, ebyo byogenze maaso n'okuba nga okola naddala mu industry yaffe ey'ebiyiiye n'ebyabannabitone birigenda maaso n'okuba nga bijjukirwa ebbanga lyonna. Mukadde ke kamu mwana mulenzi amanyiddwa nga Gabriel Bole, omu kubaweereza naddala era amanyidde ddala ebitambula mu nsi eno ey'ebiyiiye, agenze maaso n'okuba nga awandiika obubaka, wabula buno nga buwandiikiddwa mu ngeri enjiiye ddala, ogenda maaso n'okuba nga asibula munywanyi. Alex Mukulu, Gabriel Bole agamba bw'ati, agamba nti Alex Mukulu was Uganda's strictest theatre director, relying on sheer arrogance to keep his casts disciplined and in line. He openly took pride in unleashing profanity wherever he grew annoyed. In daily life, he scorned those who struggled to understand him, held no regard for the uneducated, and remained a fierce critic of President Museveni's leadership. Rest well, Alex. Bigambo bya Gabriel Bule agamba nti ono abadde musajja enjasa biggu, omusajja abadde teyeerya ntama, omusajja omukambwe ddala, ate atagenda maaso nakubanga yeeboolyaboolya, yadde okubeera nga awuliriza n'okubeera nga akkiriza obutamanya n'obutaasoma naddala mu bantu ababukulembeza, ng'agenda maaso n'okuba nga ababuulira lunye. So abadde musajja mukambwe, wabula mu bukambwe bwe abadde musajja wanjawulo. Alex Mukulu ono yasoma film wamu ne drama ku University eya Makerere. Ojja kujjukira nti yagendako ku ssomero lya Kololo Secondary School, ate era mukadde ke kamu bwe yali atambula olugendo lwe olw'okusoma wano nawali. Kugambye abadde muwandiisi mukuukutivu, director ate era n'okuzannya, era nga emizannyo gisukkira ddala 30 gyagenze maaso olw'okuba nti ateekako omukono gwe n'okubeera nga yenyigiramu. Alex Mukulu tugenze maaso olw'okuba nga tumufiirwa era avudde mu bulamu obw'ensi eno. In fact omwaka ogwa 2024 bwe muba mujjukira bulungi, omukulu ono yaddamu nadda ku stage mu 2024 eno gye twakakuba amabega, wabula ojja kujjukira nti mu 2024 Alex Mukulu wajjira okuzannya yali awummudde stage okumala emyaka 17. Kati 2024 n'akomawo era nga ayina omuzannyo gwe yatuuma kulunkalu ne kulumbisi, kyemmanyi mugujjukira bulungi nnyo. Omuzannyo ogwo Alex Mukulu yali agujje mu mizannyo eja oba obutabo kali aka William Shakespeare akawandikibwa aka Romeo and Juliet. Era ojja kujjukira nti omuzannyo ogwo gwagizannyibwa ku National Theatre. Abantu abagoberera ebyemizannyo nkakasa bukakasa mujjukira bulungi
ebyagera mu maaso n'okubanga bitambula. Kugambye mukulu musajja abadde nga musajja mukambwe nnyo, naye ekisinga okubanga kimuleeta obukambwe si nti bukambwe bw'atyo ye ng'omuntu, wabula kulaba muntu azannyira naddala mu art n'abo abalina ebitone nga bagenda mu maaso n'okubanga batavujjaniramu bitavujjanire n'okuba nti tebasituka, ogenda mu maaso n'okubanga bakola ekyo ekibasuubirwamu. That is Alex Mukulu. All I can say, Alex Mukulu will be deeply missed, not only for the legacy he leaves behind, but for the antiques he so passionately collected and preserved. His love for history, culture, and timeless treasures made him stand out. Those antiques will remain as reminders of a man who understood the value of preserving the past for future generations. May his soul rest in eternal peace. Wummula mirembe. Alex Mukulu. Emyaka 72 egy'obukulu, emyaka egisukka 30 egy'omu art n'okusingawo. Bangi baagasiza era industry agigasiza ddala. Alisibwa ebbanga lyonna. Wummula mirembe Alex Mukulu. Kati nno awo nga tuvuddewo naye nga tukyali mu kisaawe kino ekya entertainment. Omukulu Nubian ono nga y'omu ku baabadde mu industry y'omuziki wano okumala ebbanga ddene. Essaawa zino meeya okuva wali mu bitundu by'e Nakawa. Wiiki eno gye tukuba amabega naye yafiiriddwa taata we. By the way, taata wa Nubian bangi bakitegedde butegeezi luvannyuma nti abadde musajja munnamagye era ku ddaala erya Kano. Yaziikiddwa ku bijja by'abajjajjaabe era Nubian twongera okubanga naye tumusaasira okuviirwako Baba Ratib, taata we eyagenze maaso okuba nti bamalayika bamukoowoola n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Twongera okugumya famire ya Nubian ate era wamu n'ab'eŋŋanda okutwaliza awamu. Kati nno nga tumaliriza still ku side eno ya entertainment. Kale Mansour Semanda King Saha bangi nga bwe mumuyita kye yakoze erugogo simanyi. I lost words. I don't know which kind of words that I can pick out to give you a clear picture apart from the pictures that you're seeing right now. Simanyi bigambo byensobola kubanga nkola kusigira kifaananyi ng'oggyeko ebifaananyi by'oli mu kulaba eddakiika eno. Simanyi naye kyandibanga kino ky'oyinza okuyita kololo, okugifuula kakololo oba kisukka ne ku ekyo. Mansour Semanda yakubye stamp ennene ennyo mu bitabo bya entertainment mu ggwanga nyaffe Uganda. Kyonna kye yakoze gw'oyinza okukinnyonnyola naye nga abantu basusseeko ku munyeera. Mwana mulenzi Mansour Semanda ndowooza mu luzungu tusobola okugamba nti he is who he thinks he is. King Saha mu mazima amatuufu twandisobola okugamba nti ekyo kyalowooza nti kyali kyandibanga ddala kyekyo kyennyini sinakindi n'okusukka ku kyo. Akasajja amaanyi mangi era wabaawo akajjonkera wandibanga obujjonkeze bwo kyekiseera obuteeka ennyala. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa,
amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.